bwe byali si bwe biri. Ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya. Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwomukaaga. Ez'omulundi guno moto moto. Sedduke 2023 nyola. Okitegeera ndi ku show nkuwaliriza n'enkobaza okuba ng'otwegasseko ujja osinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda. Nyongera okubabuuzaako kansubire nti bitambula bulungi mu Uganda, akakuba katonya wano ne wali, naye nzikiriza nti omutonzi byonna mu byonna. Njagala okusooka okuyozaayoza abalina obuwanguzi obutuukiddwako omwezi guno ogw'omwenda, kubanga gwotugambye nti bye bye. Ate n'ensasira balina ebizibu n'ebisoomooza bye mufunidde mu mwezi ogw'omwenda. Nzikiriza ebiseera ebisinga nti ekizibu ekitatutte bulamu obwo, ekitatutte bulamu bwa muntu kuyinza okubeera okugezesebwa ebiseera ebisinga, naye nga byonna mu byonna mbaaniriza. Eno ye Lugonvu's Show gy'osinzira okutulaba, mwebale nnyo. Nja kusaba gwe atana subscribinga ali ku YouTube, atulabidde ku Facebook oba ku TikTok, genda ku YouTube gyewasinga okuba info esinga. Genda ku subscribe osobole okuba ng'ofuna notification buli tuba nga tuli live. Olunaku olwaliro bye tugenda okwogera oba oliawo, nzikiriza okuba nti ngenda kuddamu abantu bangi abaludde nga balina obulamu obw'okwerimba. Nze bwe nkitwala, tuyinza obutakkaanya, oyinza okuba ng'ensonga oziraba bulala, nyinza okuba nga nange nziraba bulala. Osobola naawe okuwa endowooza yoba endabayo ey'ebintu. Abantu bangi bajja ntera okuba mu ttaka. Naga mwami Lugonvu, njagala ggule wantu nga wenkolera. Njagala bwenkomawo naddala bano abali ebweru. Njagala bwenkomawo nga sipangisa nnyumba. Okitegeera? Njagala nga emmanju onkolerayo, emmanju nsulayo, emiryango n'enkola ki? N'enteekawo ka bizinesi kange oba edduuka. Njagala ewantu nga waliwo abantu nga kumpi n'ekkubo nga nsobola okuteekawo akaduuka kange. Gano ge mazima agakaawa. Zino ze bizinesi ze bakolera ewaka. Era zino ze bizinesi ze batakolera waka. Bizinesi y'edduuka tebagikolera w'osula. Nkiddamu, bizinesi y'edduuka tebagikolera w'osula. Bizinesi ze bakolera ewaka mwe muli okulunda enkoko, okulunda embizi. Kankitwale nti okulunda. Bw'obanga bizinesi gy'ogenda okukola ya bulunzi, oli wadde mb'ogikolera ewaka. You get me? Business endala ze bakolera ewaka, business nga cake, nti awo bakolawo cake, bakery, bafumba emigaati, kubanga togenda giguza baawo, ogenda kumala ogifumba omwana agitambuze oba ogitambuze. Enkoko n'amagi togenda biguza baako kitundu, ogenda kumala okubirunda byalule obitambuze oba omwana abikole ki? Abitambuze, abitwale katale. Naye abantu abasinga abalowooza nti ogenda kudda e Uganda ogula akatakako ozimbemu akayumbako mu maaso seeyo akaduuka, oli mu kwerimba. Mu njogera ennyangu ebanga ey'olujeregerero abasinga gye bataagala kuwulira bagamba nti oli mu kutattalikwa. Kintu kutattalikwa kiwulikika ng'ekivumu naye ge mazima agakaawa. Omuntu atattalikwa yoyo amala obudde obungi ng'akola ekintu naye ng'akaseera kagenda kutuuka omubuuze nti okifunyemu ki nga takikola ki? Takikulaga. Abadde atattalikwa. Buli lw'oteeka bizinesi ewaka w'osula kitegeeza nti akatale k'otajetinze ke katale k'abanneibabo. Kyova olaba ne bwe tuba nga tugula ebintu gaba nti kaŋŋende wano ku maduuka ngula ebintu. Olw'okuba nti tosobola kuba na bintu byonna omuntu bye yandyetaaze, tosobola kuba na butto, tosobola kuba na sukaali, nga gwalina mukene, nga gwalina ennyaanya, gwalina obutungulu, gwalina kimbo, gwalina royiko, ate ayagalayo n'empiso, ayagalayo n'ekikwanso n'ejjirita. Obiwulira ebintu ebyo? Oyinza okuba nga mu dduuka lyo byonna tobikola ki? Tobiyina. Tewali muntu alina budde bugenda kusooka kujja agule butto n'obutungulu by'oyina. Atagenda eri mu maduuka mu Stenson
agule ebirala akomewo nga gyabikuŋŋaanya, oba bino abigula agende nabyo amala okugula biryadde ewaka. Okitegera, abantu baagala nnyo nga bw'atuuka ewantu wadde lino edduuka teriyina kyayagala naye ate lino likirina ne lino likirina ne lino likirina, nga kino asobola okukigula wano, kino nakigula wa neiba, kino nakigula wa neiba. Oluusi nga amuguzizza kino yagenze nomuga nti maama gyetundeeterayo girita 2. Okitegeera, naye gw'okutte bizinesi ffenna wetukulidde mu mbuulire amazima. Njagala ombuulire nti edduuka lya gundi lyanneegombesanga kubanga yatundiranga waka. Njagala ombuulire nti ku kyalo gye twakulira mukyala Galabuzi yayina edduuka. Abantu ekyabateesanga amaduuka ewaka, nja buyita buduuka, ekyabateesanga obuduuka ewaka okimanyi? Omwami akola tayagala mukyala atayaaye. Era kyova olaba abantu abalina obuduuka ewaka bongerezaako emirimu emirala gye nagambye egy'okukola keeke n'okulunda enkoko, embizzi n'ebirala. Kitegeeza nti bino byebikulu, wabula mu kaseera kano nga tali mu kulabirira nkoko kajja kuguza ekintu. Mu kaseera nga tewali akonkonye ku dduuka nti ayagalayo kagaati kagenda akole ki? Alabirira enkoko. N'olwekyo mentalite ey'okugamba nti njagala nga wenguze wensula wenkolera yakutattalikwa, yabatattalisi. Era olunaku lujja kuggwako ng'otuuze ekinene nnyo emitwalo emeka? 2. Ate edduuka ly'ewaka eritunda emitwalo 2 wabeera bize nnyo. Bw'omala okutunda emitwalo 2 ffenna tukimanyi nti ku maduuka ga retail ku mitwalo 2 ekinene kuliko 10,000 meka? 2. Kati okuva ku makya okutuuka ekawungeezi bw'oggalidde obadde okola 2,000. Okuva ku makya okutuuka ekawungeezi w'oggaliddewo obadde okola 2,000. Naye nga yaga nti njagala nga wensula wenkolera, saagala kusaamu za renti, njagala kyekugamba. Mukola sente olina okusaamu sente okole sente. Buli lw'onaalowooza nti waliwo amakubo ag'okukekereza sente mu kukola sente ago tegaliiyo. Oba ntegeerekese, tewali makubo gakekereza sente mu kukola sente. Nabadde mpulira abantu nga bagamba nti ekivulu kya Shiba ne Sindi abaakitegese baafunye sente empitirivu. Buli omu si kyagamba yataddemu sente mmeka okugyamu ezo zajjeemu. Mu nkulaakulana temuli zaala, temuli kulonda. Olina okussaamu osobole okufuna. Kino kyefaanaanyirizaako n'omuntu agamba mbw'ayagala puloti ya bukadde 6 ng'azimbamu emizigwa mu emitwalo 15-20. Ane yagamba nti waliwo ente gy'oggyamu amata nga togibwadde biwata. In fact n'ekyo ngenda kibagambako. Nakibagambako naye ndowooza temwakifaako. Ng'ozze nti okomyewo okukola weetegeka okussaamu sente z'obupangisa. Bw'oba toyagala kupangisa noonya mu ttawuni eri okumpi gula puloti ya bukadde 350-100 ozimbewo ennyumba yo. Naye tolowooza nti ogenda gula puloti ya bukadde 5-6-10-12 nga woosulera wookolera. Nkubuulidde amaduuka ge tuteeka we tusula maduuka g'abatattalisi. Y'ensonga lwaki abasajja baggala ebikomera byabwe ne bajja ne bapangisa ku byaba Drake Lubega, ne bajja ne bapangisa ku byaba Miss Kigundu, ne bapangisa ku byaba James Bosco Muwonge, ne bapangisa ku byaba Sebalamu. Singa nakeera ku makya ne ngamba nti Lugonvu studio zino ne woofiisi zange na byonna mbitadde waka gye nsula bameka abandizeeyo. Naye nga wabi si wabi, tewaswaza era sente nkwekayo. Naye nakizuula nti opportunity ebeera mu bantu abangi. Omukisa gukusanga weetegese gukutomera. Tosuubira nti omukisa gugenda kunoonya, tosuubira baguzi kunoonya. Tolina nnyo kyanjawulo ky'otunda. Bw'okeera ku makya n'ozimba akayumba ko wonna wookatadde gwe n'olowooza nti awo ogenda okukolera, manya nti ezo ennyumba z'olaba z'ogenda okuguza. Naye obadde okimanyi nti waliwo amayumba, waliwo amaka agamala omwezi gumu, myezi 2, agamala wiiki emu, wiiki 2, wiiki 3 nga tebalina kintu kye baguze ku dduuka. Kati njagala ombulire Lugonvu nakoma ddi okugula ekintu emaya. Njagala ombulire
si lwakuba sibaagala okitegeera naye mbala nti obudde bwenzirayo nja kusanga oluusi bakoze eki bagaddewo kyenva nzikirira mu supermarket ne shoppinga sukaali sabuuni munnyo reiko obitegeera ne mbiteeka mu muki ku ntambula oba ku piki nenzira ewaka naye ate gwe olinze lugonvu kubanga walabyewo ennyumba z'abalugonvu 15 ozirabyewo naye bameka abagula ebintu ku kitundu amaduuka agabeera ku buyumba bwe tuzimbye maduuka g'abo abalemereddwa omunnyo gwaweddewo genda ogunone ng'amaze kulaba nti gwakoze eki naye bwe waba ng'aliwo koogulewega nti nja kudda nagwo okuva e Kampala okuva e Kyengera okuva e Mukono okuva empigi mu tawuni situka va mukolere wakagenda mu tawuni okole eyinza okuba nga si tawuni y'e Kampala naye genda ewantu ewali amaduuka agasukka mu 5 oba ntegeerekeka emirimu gye bakolera ewaka we tusula si gyegyo gy'olimu era ogenda okulaba nga wadde gino emirimu gye nagambye ng'okulunda enkoko ogikolera waka era kijja kwetaagisa okupangisayo sitowa mu tawuni obadde okimanyi nti wadde olunda enkoko ozirundira waka enkoko zeetaagisa waka nti wadde olunda enkoko ozirundira waka naye kikwetaagisayo sitowa mu tawuni ate wogenda okuteeka amagi eitha gyezimbire naye ng'ogizimbye mu tawuni kaakati gwe ayagala ng'okola wosula nga wosula wookolera mastering ebintu bibiri okisobola as long as olina obusobozi obugula puloti y'omu tawuni osobola okuba nga wosula wookolera as long as olina obusobozi obugula poloti y'omu tawuni bw'oba tolina busobozi bugula poloti ya mu tawuni manya nti ogenda kupangisa mu tawuni abantu baggala zikalina zaabwe baggala zibbangalo zaabwe ne bajja bapangisa ku bizimbe naye ate gwe ennyumba y'ebisenge 2 n'amadiira 2 owulira ng'okugivaako ogenda okupangisa edduuka ekumenya oyagala kuyigiikiriza kaduuka maaso ogenda kuguza abo abalemereddwa ne bwe mba ngenda tugambe nti ngenda bulenga kukyalira mmange ebintu nkyama ku supermarket eri okumpi kubanga nkimanyi singa nesigiriza de wali obuduuka bw'oku kyalo nyinza okutuukayo nga tebuyina byenjagala si bye mwagala okuwulira naye amazima agakaawa bino binjagala ng'ewaka wenkolera njagala nga nteekawo akaduuka gano ge mazima genkugamba ne bw'onaaba ng'oli ku main road naye nga toli mu sitenseni okujjako ng'edduuka lyo ddene kujula kusuubuza naye bino nti ndi ku fida road eva ku main bonna abagenda eyo bayita wange bajja kutunuulira bajja kutuulira olowooze bakuloga tebakuloga bazze baguze ebyabwe kubanga basuubira singa beesigiriza bayinza okutuukako nga balina bye baagala byotalina vaawo sengula edduuka litwale mu tawuni ekuli okumpi kompitinga n'abalala beera waakalimi beera mulungi beera mwesigwa ojja kukola ssente opportunities ziri mu bibuga si Kampala yokka naye buli kibuga kasita olaba ssente ewezezza amaduuka 6-7-10 teekaawo naye wano nga bayisaawa 2 tokyawulirayo atambula emigaati mugenda gyerira nga n'owantake talina wasanga waayita kutuusako migaati obadde okimanyi nti amaduuka bano abasuubuza bakusanga busanzaawo obadde okimanyi abasuubuza aleeta buleesi mmotoka n'ojjamu byojjamu ne mwebala kaakati oyagala owantake avuga emmotoka agiyingizeeyo ng'agireetedde ku dduuka lyokka oyagala avuga emmotoka owadde novo agiyingize owakidde walime ng'aleese ku dduuka lyo ate omugambe empayo emigaati 3 kubanga gy'osobola okutunda ogiguza mayumba 6 ku mayumba 6 abantu bamala owiiki nga tebalidde migaati zuukuka jangu mu competition jangu okole bw'oba tolina busobozi gula poloti ng'eri mu stenseni weesonyiwe binjagala kukolera waka
zimba amakaago, genda mu tawuni eri okumpi kola. Just kyofokasingako nti okuva ewaka okutuuka mu tawuni eri okumpi wensobola okukolera kyetaagisa ki? Ekyo kyeweetaaga. Okuva ewaka okutuuka ku tawuni eri okumpi wensobola okukolera kyetaagisa ki? Kaboda kabiri kasatu nti ye nti ako nja kakola ki? Nja kasobola. Gulowooza abantu lwaki bandivudde entebe kubayita ababiri eri mu bikomere eby'amaanyi ne bajja eno mu senta mu bayita ababiri mu nkumba? Gulowooza lwaki? Kubanga ye wali opportunities abantu balina okubanga amaaso bagakanudde. Omuntu wooteera kankubuulire, ne bw'onaaba n'edduuka erisuubuza nga liri mu bukadde 50 naye n'oliteeka ewuwo, omuntu asobola obutajjaawo n'agivuga n'agireeta asubule ekyengera. Kubanga akimanyi agenda kujja asange ng'ebimu ku byayagala tobikola ki? Tobirina. Atadde ekyo kimumenya, akangendera ddala eri yonna byenjagala gye nja okubisanga jangu eno. Ve waka. Nammwe abalina bizinesi ewaka ng'olowooza nti waterera topangisa, okekereza za bupangisa naye otunda mmeka? Bizinesi wagiteekawo kuwa magoba ga 200 olunaku. Obadde okimanyi nti obuduuka bw'ewaka butunda $1,000. Soda bamwenywera obanga yateekawo firiji mw'otereka soda w'abagenyi. Anti buli mugenyi atuuka agenda ku dduuka ogyeyo eccupa. Omalirizanga amagoba olinako ga 10 eccupa 10 abagenyi bazinywedde, toli muloosi. Kyova olaba obuduuka bw'ewaka bugwa. Tebabuloga naye butunda kitono okusinga ku kigendo omunnyo ogwekozeseza. Tewali agugula emigaati ogyera bagutandisa okukwata empumbu. N'oguwa bagifuti bakawushara. Mugulye n'otandika okutolotooma. Nedda zuukuka. Okekkereza sente za transport na rent naye ebyo by'olimu byakwerimba. Era ne bw'onaagula poloti mu tawuni era si wojja okusula. Ntegeerekese kubanga ewantu wa commercial tewaba wa residential. Gwe bw'oyagala obbigatta ebibiri owedde mbu nsula miryango mpangisa, nsula manju nkolera miryango. Nedda bwe kiba kiduuka zimba ekiduuka. Ekyo kifo kyakoleramu si kyakusulamu. Babitegedde, babimanyi, naye nga baagala obbiwulira. Tebibanyiiziza. Mbuuza muwamma, gw'abadde anoonya poloti nga wookolera woosula tonyiize. Towulidde nga Lugonva akumazeemu amaanyi. Nze nja kukubuulira mazima bino bye bagamba wano osobola okukolerawo ng'osula mangi, olwo ogenda kuba na ka bizinesi kakutattalikirwamu. Oguza bakitundu abo n'abalemereddwa, tolina kuguza balemereddwa. Oba ntegeerekese? Musule bulungi. Bwe byali si bwe biri. Ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya. Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwomukaaga. Ez'omulundi guno moto. Sedduke 2023 Nyola.